Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako bassebo ne banyabo yonna gye musinzira okubanga mutulaba. Amanya n'eddoboozi nze IBRAH Mukasa. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. Tuli ku Extreme Arts Studios. We tuli wano akadde olunaku olwaleero alanga wano we tuli Extreme Arts Records emutundwe. Tukyaliddeko omwami ku kasozi waggulu. Yeah, tukyaliddeko omwami Joseph Kagolo oba Kagolo Joseph, which is the right order? Kyonna kikola Joseph Kagolo waliwo n'eryesikkozesa eryakasanke. Eryo linnya lya jjajjange. So which is the right order? Either or. Kasita bitegeeza kye kimu. Okay. Ne bwe nkuyita Mukasa IBRAH. Kye kyasooka ku byombi. Ekyasooka? Mukasa. Naye ate weeyita IBRAH. So bwe nkuyita IBRAH tobeera Mukasa. Anti abazungu batugamba first name, surname. Kati first name, surname. First name is IBRAH, surname Mukasa. Nze Kagolo. Ebyo tandika okwebuzaabuza naye nze Kagolo. So yonna gy'osinzira okubanga otulaba tukyalira ne tuwayamuko n'abantu ab'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo mu biti eby'enjawulo mu ggwanga Uganda, era nga olwaleero tusazeewo tunoonye omwami ono tuwayemuko naye tulabe kitambula kitya era kyekigenda mu maaso era kiri kitya. Of course banji mumumanyi, banji temumumanyi. It is either way. Abamumanyi mumumanyi, abatamumanyi tonight or today or this morning or this evening or afternoon okusinziira ku time zone eyo gy'owangalira ogenda okubanga omutegerera era nga omumanya. Is into art, of course. He has been on radio, marketing as well, nebigwa mukoweryo, and art okutwaliza awamu. So tugenda kubanga tutunulira obulamu bwe, olugendo lwe, obuweereza bwe, challenges, ali kuki, gwe yasembayo muwulira ku radio, oba okumumanyira ku radio, obadde tomanyi kyaliko, agenda kubanga era akitubuulira kikyaliko olunaku lwaleero. Nja kusaba obuuze ku bannayuganda abatulaba mu Uganda n'emitala w'amayanja. Bannayuganda abatulaba tusanyusa obbalaba. IBRAH asazeewo n'ankyalira. IBRAH oba Mukasa nekke nze no bampita Mr. K abasinga instead mu music industry bampita Mr. K naye nga nze Kagolo Joseph Kasanke either KKJ oba K, either way. That is great. Naye nga nze wuuyo abasinga temumanyi, abamanyi bamanyi abatono, naye nga nze wuuyo omusajja avudde mu media nenzija nga nzija building a story. Kale tweyanze nnyo tweyanzeege. Bwe tukusangidde wano tukusanze mu studio, recording, audio recording studio. Yes sir. Emanyiddwa nga Extreme Arts. Kitambula kitya wano? Extreme Arts, by the way, kyewuunyisa naye okutandika studio eno ekigendererwa kyange saalowoozaako ku music. Nalowooza olw'okuba nali mu bulango okukola buskits obutonotono ku radio, neŋŋamba kankole, saagala kutambula genda kukola bulango. Nentuula wano neŋŋamba nengula obuuma mpola mpola, nali nkyatambula okugenda China eyo nga nkyalina byenzijjayo. Neŋŋamba kangula obuuma buno obumu ne mbujja US, naye neŋŋamba lwaki ntambulanga mu bantu. Namukwano gwange kati yagenda ali Canada eyo, najja nansetingira ne tutandika. Bamuyita Uthman Sali. Yatandika naye nga bimuzannya nange nga binzannya, naye neŋŋamba mbadde mu media ebintu bino mbisobola. Sali erinnya ly'eddala yani? Waliwo erinnya eddala? Uthman. Waliwo erinnya lye bamukazaako eddala erya music? Tatabadde nnyo music wa software, is a software and hardware engineer. Oh, okay. Si oyo. Bafaanagana abantu tufaanagana. N'ebyo ebyo naye nze okuwaako background entono. Natandikira mu CBS mu 8 mu 95
banyingizaako mu byobufuzi eyo gye nava neŋŋamba politics simusobola. Ani akuyingiza mu byobufuzi era wabiyingiramu otya? By coincidence omukyala anti wange bamuyitanga Emily Mutagamba yeyanyingiza mu politics. Eyo gye nasanga Eddie Yawe. Eyo gye nasanga Eddie Yawe nno nalya ssente za Eddie Yawe nze gwolaba zotamanyi bungi. Ngolo asasula ki? Agula ki? Akoze obuyimba nga nze ndi mu office nga ntunda bu tapes. Ebiseera ebyo ekintu ekyaliwo ekyebbeeyi yali tape. Nga ndikodinga tape nenzitunda nenkola ssente nze gwolaba nengula ne TV. TV screen, TV station. TV screen. Okay. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli aba Roast Coffee Academy bagonjizaawo ekipya. Bano batendeka okukola burgers, batendeka okukola sandwich, batendeka okukola crepes. On top of okutendeka ba barista. So nkugamba ekintu kiri kimu nti weekwate aba Roast Coffee Academy okwagala okugaziya ebyenfuna bwo obennyingizaayo bajja kutendeka obere barista, bajja kutendeka okole sandwich, okole burgers, okole crepes. Ngera bino tebabitendekera wala nnyo. Mu Kampala mu ggwanga Uganda bali wano najja nankumbi ku Stera. Awo ojja okubanga obasanga n'ekisinga obukulu ku ennamba z'essimu ezo. Ate nga gwe ali e Buwarabu ojja basanga Abu Dhabi ku Alwada Mall Airport Road. Ate nga yo Posh Properties gwali ku Kyeyo n'awangalira e Kampala ng'oyagala nnyumba oba maka batunda amaka amazimbire ddala, batunda ennyumba enzimbire ddala ng'ebulako kimu kukola transfers chapa kuva mu mannya gaabwe kudda mugago. Ekyokubiri gwe kuyingira kujja okipayinga ne family yo. Babayise ba Posh Properties Limited basangibwa Bukotaawo. Beekwate buli kimu kitambule bulungi naye nga ate oyinza okuba toyina busobozi bugula nzimbire ddala. Osobola okuba wesende ne bakuzimbira mu kitundu eky'ekirooto kyo oba any place of your desire mu ggwanga Uganda. Babayise ba Posh Properties Limited. Tutunulira abantu abali celebrated mu ggwanga Uganda mu biti ebyenjawulo. Tubanoonya ne batunyumiza emboozi yaabwe. Jenvudde waabwe bibatuuseeko obuwanguzi bwabwe n'okusoomoozebwa kwe basanze mu byebyo babeera bakola. Olwaleero tulina omwami Joseph Kagolo. Ye. Politics okumuyingira kintu kiri broad. Wamuyingira ogenda kwesimbawo, polling agent, oli campaign manager, wali ogenda kukola kiddala. Bakuyingiza mu kukola ki? Bino tebyaliko direction. Only that nalinga office manager wa Emily Mutagamba. Twa Kabuusu mu 96. No mu 95. Nakomawo mu 94. Olwovaawa. Ndwala nali nva Bulaaya nendwala nenfuna typhoid ne bagamba oyo yakomawo ne sirimu. Ebiseera ebyo nga sirimu w'amaanyi. Ne bagamba yajja ne sirimu oyo mulwadde neŋŋamba manyi nze neemanyi. Teri asinga kummanyi. N'olwokuba nakomawo mpeddemu. Nga nina okuyiiya okuva ewaffe mukono okujja mu kibuga okuddayo kati mu kukekkereza okwo nga nnywa katunda chapati okubeerawo. Weerumya. Ate nga nnina. Abeerumya bye babeera balina. Gwalabye ennaku abantu batambula n'atambula kilomita n'ava e Kajjansi n'ayingira Kampala buli lunaku ku bigere. I know. Ate batuuka mu Kampala ate ne bamuyiribya. Naye si mu bubi, simbi. Naye bakujjamu obubi bw'okola bakutereeze. Naye enkola yakyo lwakuba enyiga abantu nga simbi. Batereeza kibuga kyaffe. Naye anyway okukuzaako emabega bwe nva mu politics omwo mwe nasanga omwambe bambi kati yafa bamuyita Jole Lutaaya. Jole Lutaaya nanjagala nnyo obujagujagu bwe nalina. Nanteeka naŋŋamba nina radio gye ŋŋenda okutandika. Mugamba kisebo nina radio ya Buganda ng'olwo nali ŋŋenzeeko ku Capital ng'ekyali ku Parliament Avenue okutandika okukola Bowman House okutandika okukola. William Pike yennyini nampa interview
yantwalira eddakiika nga 3 nangoba nakuta nanta nga sisobola ng'olwawansi newaana oluzungu naye nga wa wagenda okuwulira olwabali naye ndowooza olwange lwali mu nnyo nga luweta nnyo nga terugwa olwo wali ogenze kukola ki ku Capital nga njagala kukola nga mpulira njagala radio ku mpewo nga njagala radio ebiseera ebyo nga Sematimba aweereza programu ey'olweggulo awo saawa 1-2 ku radio ki Capital bwava Capital n'agenda kusanyubwa nengendako ne kusanyubwa awo wenaviira kusanyu nengendako Kenya mountain climbing awo ne binnema nayo nesirinya nenkomawo naye anyway eyo yonna story is a long process mu media world bwenveeyo Jolutayanga maze okuŋŋamba nti nina radio ngenda kutandika radio eya Buganda Nemba neyanziza mukama wange nagamba naye obujagujagu bwojja kusobola marketing nemugamba neyanziza nze omulimu supplying ngako mulimu yampa buwiika business card emabega n'awandiikako Sematimba Peter please handle ye reference gye yakuwa emabega wa business card era ke natwala n'enkwasa Sematimba. Thank you. Njala tuddeyoko katini nye mabega nga tunatuuka ku radio awo okuyingirako ku CBS n'okunoonya emirimu ku radio. That is Capital n'essanyu. Briefly, Mwami Joseph Kagolo yani bakuzaalawa Joseph Kagolo azaalibwa omwami n'omukyala Paul Kagolo ne Jane Kagolo. Okay. Bali myaka nga 85 bwe bali balamu naye mama wange agonze. Mama wange yakola kinene nnyo mu bulamu bwange nga ngamba yaŋŋamba bwe namugamba maama banfunidde omulimu baŋŋambye ŋŋende nkole ku CBS yakuba ne muga n'agamba ki mwana wange ogenda kolera kabaka essanyu nyamba genda kati neŋŋamba siganye genda ne omanyi ng'okyali muvubuka tomanyi ki kyakkola myaka 20 nali ndowooza mu 22 awo ogenda kukolera kabaka neŋŋamba kiki kye ŋŋenda okukola kati ne neŋŋamba kaŋŋende nkole ye essanyu lye nakikolera ye gama kaŋŋende nkolere kabaka. Little did I know nti nange ntandika okubeera ekyomugaso mu ggwanga. Era neŋŋenda nendaba Sematimba ebiseera ebyo Sematimba yaliwo benasangamu abaali ab'amaanyi bamuyita Wendo yali muzungu Menton Summer omugenzi kati Sanks Vividi n'abalalalala. Nze nasooka mu radio ya Ssaabasajja okubeera nga mu marketing kitunzi tuddeyoko wali ewaka bakuzaalawa Mukono ndi musajja muzirango Mukono bayitawo Nasuuti ntegeerawo okulinaana n'omugenzi Alex Kigongo Sekiboobo nenno naye ya playing a big role era abantu abo family eyo kama bayambe nnyo. So osomera wa masomero ki? Nsomera masomero tegaali ga bbeeyi tegeewuunyisa nnyo. Nasomera masomero nassale yange wesi kyajjukira nawe yali ne yali Mukono aweera nenvaayo nensomera ku Bishop West P1 P2 3 4 5 6 7 nenkyusa nenkolera ku Central nengendako mu secondary nenvaayo nengenda nenzije Kololo nensomerayo senior Kololo high nentandika ne boxing nze gwolaba wano nkedde na mujibu nkolamu era bw'otangwira nesikuwa wadde nyingi data wetegekera ki owanga gayaye ganji so Kololo wamalirayo kyakumeka Koleses nensomerayo senior 1 mu senior 2 nengenda Koleses eyo nemaliriza nenkolayo nakolanga ebintu byesisuubira nti
bilibeera byamaanyi. Nakola boxing mu senior 1 awo 2. Of course nengenda ne ku national team nenkola high jump. Mu boxing sirina nnyo kye nakola. Nenva mu boxing omwo nenyingira nenkola mu sports ne banfuula nembera prefect nentandika tennis court eyo gye bayita bush court. Sudiru kati ettaka eryo yalitwala lisangibwawo kolleses awo waliwo ne tennis court nayo netandika nenkola ebintu bingi ku ssomero. Olongoli mukyakomeka mu senior 3 4 5 6 era wenyini awo kololo SS kolleses ndi olanya obi wange speaker ne oto kololo high rasta robo abo bonna honorable Dongoto obi wange. Oh, that is very good. No one day the troops mwami Rwanjezi. No oyo simanje yasomera naye that other guy Okero twali naye mu kololo high. Nja mujjukira. So bwomala senior 6 wazaako ki? Nengenda olwo nenfuluma nenkola course ya clearing and forwarding. Ogisomera weeyo? Nagisomera Nairobi. Nemala nenkomawo kuno nendyoka Numba. Eyo ne binkuba nenzira nenzira course ya clearing and forwarding eno wakolayo mulimu gyonna? Nakola nali nkozeeko emirimu ebiri. Mirimu ebiri mu sente za muzeeyi wange nazikola mu course enamba wakolamu emirimu ebiri. Yaleeta sente mmeka? Sikyajjukira ne sente bibeera mu miliyoni 2. Wali okolera wa clearing and forwarding eno? Namala ne tukola ne mukwano gwange company ngeri Kenya. Nenga ne sharing ono company ne tugulayo ne motoka zaalinga 3 trailer ne zikola naye business ya Africa nzibu nnyo okumaintaininga nyangu nnyo okugwa. IBRAH tekyewuunyisa okugamba nti taatawo yalinako ebizimbe 10 mu kibuga nenga gwokuba emisota ku kyalo kyangu nnyo. So clearing and forwarding eno wagisoma mu degree diploma oba certificate? Diploma. N'okomawo e Kampala? Nenkomawo nenkola enkumba nenkola marketing naye Nkumba University? Yes naye nenjimaliriza. Naye ekinfudde kikyendi is marketing. Ndi kitunzi eyabeera nenoonya n'ebirala. Njagala tutunuulire bw'omala okusoma enkumba mulimu ki ogwali gukuweererera enkumba? Olwo nali ntandise mu CBS. Wali otandise mu CBS. Ogenda otya e Bulaaya, America, Europe? America your first time? Mala kola bwe nakola mu CBS nga sente weeziri. By the way nebaza CBS Sematimba young grooming so much to be who I am. He inspired me. Nenkola bingi naye esente ezo zisinga zava mu CBS. Nengenda nensandika okumulako nengenda nenkola nenkomawo nengenda nenkola nentambula mu bwentyo. Olwo mu America eno wagendanga kukola ki? Tolabanga kintu kimenyanga. Question eyo nzibu nnyo. Buli omu agihandulinga buwe. Mu America nagendanga ng'okwata emirimu unprofessional jobs. Gwolaba nze nga nkwata ekizimbe n'okisiiga langi. Tolina mulimu gwankalakkalira gwolaba nze nga nsalako endiga kye bayita okushiyaringa. Tushia ono ojijjako ebyoya. Musama muno ebyoya bibeera bingi. So nga muzisala naye nga etuwa endiga yampanga $100 okugisala. Buli emu. Lama waliwo ne lama ziringa camels ezo esamba. Ningo ogikwata omanyi bali abazungu bakwatanga baby don't worry n'otandika ogisala erina bimakansi bino ebinene buno obusala enviri nga kinene bwekiti n'okigiteekako nekinyonyogera n'esamba n'erwana naye nga gy'emirimu gy'okola n'ensaawa compounds yards n'engendako mu aquarium okuba amayinja biki byotakoze Bulaaya ng'emirimu okera gunoonya ku net n'omanya ogwo gwa wiiki ejja
n'ogutegeka wava wano nga specifically kye kikututte specifically nga onaga ndi ngenze kukyala ngenze kukyakala ngenze mu convention ngenze mu summit nali njagala genda kulaalira naye obulaalizi bwa America extra digest mugoba nsonga kwe tuli IBRAH Mukasage manya gange Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park bapika omusimbi mu programs zino era nga bakugamba basabaze mali from China to Mombasa Sun Cargo Shipping Company ngugenda ku Sun Cargo waliwo ekintu kye wayogedde ki ekyansanyusiza mu Uganda muno kye talina ekyamayumba oli naakola ennyumba neggwa nagamba jangu ogisasule ensasula eri advance katono osasula osookayo a certain percentage then after a certain percentage ne bakuwa period nti ya mwaka mulamba oba myaka 2 oba 3 oba 5 depending ku bugazi bw'ennyumba depending ku geographical proximity y'ennyumba weri location depending on even the bay woguze ne size y'ennyumba mataringa nti bw'oba oguze kati katugambe ennyumba ya katugambe emitwalo 3 ejja $, case in point emitwalo 3 ejja $, owaayo ko a percentage of around something like 50% oba 20% oba 30%, then ezisigadde ne mukola arrangement noberanga osasula annually kati oli mukalina era nayo mukanya bakuwe ekyapa anti byapa tebali ku ndagaano ennyumba zitundibwa mu Posh Properties zonna byapa Mairoland bambi that is good so ebyo tebiri mu Uganda tebibadde aba Sun Cargo bajja kusabaliza mali from China to Mombasa ate ngabo Almeridian Ventures Limited bakutwala kuba kyeyo ekata nchiddamu bwe nkugamba nti specifically company gye tulange ekola kino gwate ne bakuyingiza mu service gye talanze bwe bakufera ne bakubba ne bakunyaga it is at your own risk. So Almeridian Ventures Limited bakutwala kuba kyeyo ekata bakakasibwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development basangibwa ntinda au kafene stage noyingirako munda katini nnyo ojja okubanga obasanga tokuba simu nti banzigyeko ssente bantwala South Africa abo sibamanyi abakutwala mu America sibamanyi abakutwala e Bungereza sibamanyi abakutwala e China sibamanyi manyi bakutwala kata kuba kyeyo ayine mali ngeva China ejja Uganda it is Sun Cargo ayagala okutendekebwa obere barista okole burgers okole sandwich ne crepes roast coffee academy yokka yekikola waine kiroto nenteekateeka n'okwagala the desire ogende mu America osigaleyo nze kyali ekigendererwa kyange era bwe natuuka eyo olumu neŋŋamba kangende Canada Canada from America to Canada which is it was okay osobola okusala naye Canada eri North America nali 2 hours nali nga Seattle Washington nasulako ne New York nayagala nnyo okusulako New York Times Square era nensulawoku nenyumirwa ezange tekisoboka yes yanga sente nina waliwo anze kasokole wakabaka Times Square nasulawo nga nyumba ebiro bimeka ebiro byalinga 3 buli kino kyali mu mmeka biseera chiche nakolerawo kubanga wanyumira ekiro kyali kya sente mmeka jebale sebo tugende ku kiddakaawo ekiro kyasinziranga nga bookinga mu advance bookinga Times Square otera okubookinga mu advance bakuwa bayinza okusalako $100 nga 10 mitwalo 35 buli kiro ku mitwalo 4 olusinga ofuna neye 10 okusinzira bw'obookinze so wasulawo kebiro bisatu nengenda nenzikirere nga njagala kutuukiriza kirooto waliwo omukwano gwange yaŋŋamba nti omu yaŋŋamba sijja kubulira linnya mwami Kagolo nzimbe ennyumba eno naye manyi kyenjagala bwe naatuuka waggulu wali njagala okufukako nga ndi mu kalina yange tekisoboka bwe namukubulira erinnya ono kufuka nga ali mu kalina kati omanyi abaana abato nze taata wange yasooka okunninyisa ku lift ate lift gye nasooka okulinnyamu yali ya KCCA kubanga yali mu KCCA nenzijukira bwe yantuusa waggulu eri nga njagala okufujja eddusu olirengere byebyo
gweri sanze yamanyi gomanyi it's up to you gomanyi so wali eno n'ogamba nti nteeka okusulako wali ku Times Square nzijukira bwe nali Seattle nagenda nensaba ba Canada ne mbagamba njagala crossingako genda eri ne bangamba olina ki ne mugamba nina ebyapa byange ne bya copy oh yeah that one will look olwachi bawanaka but this is a photocopy I need an original nemba well bwemba temwagala bwe kubako nayogera bwente nti eri mu Africa gye tuzaalibwa bwoba obale eggulu is USA bwemba natuuka mu US ndi mu heaven bwemba mu ŋŋanjo Canada nakibagamba awo manyi teweeguya bwobeeguye nnyo obafuula kyamaanyi ate nga si baamaanyi by the way bafaanana nga abategeera naye tebategeera abeeru abo tebategeera olumu kambabuulireko ekintu kyono olumu nali ntisse ebintu byange nga nkomawo bwe natuuka ku kisaawe Seattle International Airport ne baŋŋamba tosobola ku bookinga ng'ennyonyi gye na booking endeka Kenya naye ate nga nina ennyonyi ennyongerayo paka wano ne baŋŋamba no you cannot move tosobola kukola ne mbagamba lwaki ono eyali wanaga tufaayo bano tebategeera nebako oli namugamba nkolera ka copy yawo okasindike muri nembabuza do you have a fax in there yes we tulina okay ne bakisindika kuli ngalaganga nti nina continuing flight wano batekako akamba ebiseera ebyo akamba bus service era nakkiriza ebintu ne babikola paka Kampala obalabanga bategeera sibe bategeera so bw'osula awo New York Times Square kyali kirungi kiriya ya walungi naye obeeranga ntwale kyakulabirako ki ng'enkoko enzungu gye bajje mu zinne waazo n'ogikuumira mu kisero ngeri yokka kubanga obeera wali n'ofuluma n'oddako ku madirisa n'otunula n'olaba skyscraper n'olaba gundi webakuba oli mu kalina eyo ng'oli wekka n'olaba ku TV n'ovayo ku TV n'oddako n'okubirako abeeka bo balowooza eri okola ssente kumbe oli awo bw'ofuluma on'okufuluma olaba n'abaayo ekyanewunyisa nali mu suburbs za New York ng'abaana abatambula nabo batambulira ku GPS abamu naye ANC so America ofuna otya ekirowoozo ekiraalira ndaba abantu balaalira naye buuza nafuna nti ekirooto ekinzijayo olumu mba nkola nali nva ku saawa yalinga ekanamba nga ngisaaye oyola bubbi bwalama obusolo obwo bulinga eŋŋamiya obutono bulamazi nga bugenda bupama mu bukola obubi bwabwo bulinga kiswa naye ng'olina okisanga kikuzeeko omuddo n'okirima n'obutandika obuyoola akantu akenkana ekikata oyinza okukayoolamu obugaali obuwera 5 oba 8 naye mba mmaze okusaawa nga njoola obubi bwabwo bubeera bwankulungo nga bwa mbuzi obucaafu bwabwo bulinga bwa nkulungo nenyimirira bwenti nga neŋŋamba nze gwe bataagoba Kampala atadduka nti ndi mubbi oba ninayo amabanja nendeekana neŋŋamba what am I doing here ekintu ekyo kyansigala mu mutwe era buli lwendaba gloves zino nga nzambaddeko bwe mba mu gym kimpisa bubi nga ndabira ddala nga nzizeyo mu America nkola ebintu ebyo naye nga si bye bikuwa ssente naye ng'obeera so lonely so n'osalawo okomewo e Uganda neŋŋamba kanzire ewaffe e Uganda bw'okomewo e Kampala watuukirawa nenzirayo ku CBS so okugenda mu America olede wali okola ku CBS nga ngenze kulaalira naye bwe nakiraba neŋŋamba omala ebbanga ki mu America namalangayo emyezi 2-3 nenkomawo bwento noddayo mwaka noddayo emirundi 2 naye nga bintamye naye nga nnyumirwa genda abantu wano bakuwaana oyava agenda Bulaaya nga tebamanyi kyokola naye
anyway mbadde njagala nnyo nkuzeeyo ku CBS. CBS eno bwe bampa kaadi ne baŋŋamba genda olabe Sematimba. Sematimba naye bwe yantunuulira n'aŋŋamba ojja kusobola marketing. Ntandika nteekamu office n'abakwano bange abamu baafa nga Susan n'abalala Jeff Mutambo ye waali simanyi na gyali. Naye ntandika okukola. Nintandika okukola olw'obujagujagu bwe nalina. Nenfuna nalina akakola emyezi 3. By the way, ba client abasooka ku CBS kwaliko Mirambi ne kubeerako Luke olupapula lw'amawulire Luke nga don't buy anything before you look at Luke. Abo bonna baali ba promotion be basookako naye client yasookako okusasula nga gwo mulese nga nze mulese. Omwami oyo bamuyita tumusiime Godfrey owa different language services. Abaali basomesa abantu ennimi ez'enjawulo. Eyo gye nasanga n'abantu abamu ab'enjawulo benkoledde in life to be where they are. Omwami oyo n'atandika okulanga abo abamoviti ne bajja oluvanyo birungi. Is my personal friend. Era twakola ebintu bingi naye. Mumuli obulango obwo bwasookako olwo omusajja weyanzibyeko ensawo yange mubaddemu ki ebizigo bya moviti bwe bityo. Nenzija nga nkola obulango bw'enjawulo. Era mu life yange eyo mwe nasangira abantu bena adding a lot of life. Nga ndikya additional thing. Mwe muli Sweet Kid. Mwe muli Betty Nakibuuka omuyimbi wa gospel. Oyo bambi yajja nanneebaza nangamba mami Kagolo weebale. Sente ze nasooka okukola nazimbira mama wange ennyumba. Naye bambi I have done a lot. Omwo bwe nava by the way nga nkuzaayo emabega. Natuula twali ne Sematimba ne mugamba nti mukama wange kube program z'okola ku makya badde njiya tukoleyo program ya sports naddala owafuna aliloko emyeso olwo mugamba ku CBS. Twali nayingira mu CBS nga yakamala kumpewa ennaku ezi nnya yajaguza emyaka 25 CBS. Nayingira mu CBS nga yakamala ennaku nnya nga kuba music. Sematimba yasooka yakola ne Wendo. Avanyuma awo Salongo John yali tannaba na kujja owebirango nga ali mukono. Ali mukono omusajja wange nkutumidde nnyo. Munakyagwe munange oyo ne tutandika oluvannyuma bannakabuubi abo bajja era okuva ku Fairina bajja bangi bazze ne muzeeyi yali ani yakola obwengula ne program yafa naye bonna babaddewo naye ne mugamba lwaki tetutandika program n'agamba sports is a good thing. It's a very good thing. I think it's mugamba yes. Olwo Abe Mukiibi Ashraf Semwogerere bensooka okulaba obasangawa bajja ku CBS okukola obulango okukola akalango ka theatre. Ngenda okulaba nga bali comic. Nentuuza Haji Ashraf Semwogerere ne mugamba ne Abe mbagamba lwaki temunkolera akalango ka Saloon Sparrows. Olunga ndi w'amaanyi nafuna nno sente nafuna nnyingi mu CBS. N'agamba kisoboka muzeeyi. Ne baŋŋamba kisoboka muzeeyi. Sibatwala mu studio tebakola kalango tekabeera kalungi. Nga ŋŋamba Peter olwo wayise ennaku nga nnya nga mugamba sports ono ajja kunyuma nga tufunyeeyo abantu abasobola okukola ki abasobola okukola ebyemizannyo naye nga local sports specifically gundi
olwo batandika Ashraf ajjangamba ne muzeeyi of course siri muzeeyi naye ngamba sebo ngenda kola intern zange oyu musawo wamannyo ngenda kola intern yange ngenda kubeera busy for the next 10 to 11 months badde njagala nena munnange yaba abeerawo Katolu Bwama bwana abeerawo then oluvannyuma ndidda olwo oli mu kuzimba program abale abe ye waali yali wheeling abe Mukiibi wayogera naye okay. Bombi abe nkyamujjukira yagirana mu ngato ya brown eriko kazipo ebiseera ebyo twakubanga shapisebo olwo Haji Ashraf Semwogerere agenda secondinga Anko Katolu Bwama nti ye agenda kubeera mu busy agenda mu internship almost omwaka mulamba yes. I recommending abe Kato Kato bwe yajja ate yavaawo no he did well eventually oli naafuuka mugenyi kujjanga kulaba kube yaleeta naye ekyo the rest is history ne bakola kye baakola obayingiza otya ku radio gwe ataali manager ataali ekyara ataali boss munnange I spot talent wenkubuulira bwe nasangamu Sweet Kid nzijukira ku program ye yagamba yalina ennamba 4 mu mutwe nenze nzijukira okujja ku CBS yatambuza bigere okuva mu kikajjo kyalinga Nateete ng'alina okutambula okuva Nateete wa maama we wabazadde be okujja Mengo naye ng'azze n'ekitabo kya 42 page naye nga yakisalamu wakati mwe yali yawandiika ennyimba ze ng'azze mu bwongo bwe Sweet Kid azze mu bwongo bwe amanyi nti oluyimba bazikolera ku radio kuba kwezikubirwa yali mwana muto naye najja n'akolaawo oluvannyuma ne mu recommendinga n'agenda ng'alinnya he's a very appreciative so bw'oyita abe Mukiibi Anko Katolu Bwama bajja begatte mu program y'okumakya mbuuzizza ekintu ekyo nze I just recommended era Peter n'agamba tusooke bakole mu bwe baakola nekigenda gakikwatayo era eyo in the same manner mwe nafuna Made in Sereko Sebuliba oyo effort yange naye ye wamujjawa namujja mu National Theatre yali show ya Eri Wamala nina story gye njagala okubuulirako eya Eri Wamala waliwo muyimbi mu maaso awo njagye kubuulirako naye yali show ye yali MC Made in Sereko MC bwe yakolanga naye MC oyo show bwe yaggwa ne muzze ebbali wa theatre ne mugamba sebo nze Kagolo Joseph mbadde nkusaba ku CBS okulaba ku kyokoze wano I think kusobolera ddala okukola ku radio namba ayushua mwaka kyogwo yali 9 awo nga bali ne Medi 9 nga bali ne Medi nangamba angali ne Mulindwa Muwonge omugenzi Mulindwa Muwonge nga asumulula pesa n'atapaka eno munnamasaka nga atunyumira nnyo naye nga tumujerega nnyo nga tusaaga naye bingi bw'amala okujja n'agamba sebo mbaddeko nzija n'endaba Mulindwa ne tukolako program namugamba jangu nze nja kuyiiya ebintu byaffe byali byakuyiiya nnyo there is no scientific catalogue oba schedule ya CBS twagiyanga buyiiya naye nga bw'omala okuwulira ekifulumye ku mpewo owulira nga kiri clean ebiseera ebyo olwo Medi Mulese ebiseera ebyo n'enjiiya nga njagala omuntu ayogera olutoolo mu Luganda ku radio y'Oluganda ng'alina dialogue y'olutoolo kati nfuna bamuyitanga mwana musiraamu w'e Masaka yafa n'okufa yagenda kusupa ne Peter naye ne mufuna
kati bwatuuka awo bwe yatandika okwogera yalwogera mu Kinyarwanda direct. Peter naga no, this is the person I want. Nawulira nga mpeddemu amaanyi kuba nali njagala lutoolo. Ne tufuna owe Kinyarwanda. Kayibanda wamujjawa. Kayibanda ye Seguya. Seguya wakubiri. Oli yasooka yali erinnya ndyerabiddemu naye yafa n'okufa. Kayibanda Seguya ava ku Top Radio. Ajjanga nga gundi amaze okgenda. Bw'amala okgenda najja ne bakola interview. Bali abaana 20. Mwajjira n'omwana Capex kati akolayo. Capex akola ku CBS. Naye group yemu ye ono na Kayibanda ono amanyikiddwa ennaku zino akuba obulango yali alanga akalangaawo n'agwa ku kisolo ekimu nga ne bw'okyogera erinnya ne mu ddiini bagamba bw'obanga olwadde ng'ogenda kufa IBRAH ng'ekigenda okutaasa yenveezo n'emmere eyo n'otagirya. Nze nina jjajja wange yali tagirya. Ne mu lutalo lwa 9 sikimanyiiko ekyo nti woba olwadde ng'ogenda kufa sikimanyiiko n'otalya jja neeba ekusubi. Sikimanyiiko era sijja kuwakanya era sijja kukkiriza. Nze kyemba simanyi siwakanya nnyo sibanga Idrisi nti buli kimu yaba akimanyi. So Kayibanda oyo mutegede gwenjogerako. Kayibanda Seguya bwajja oyo wakubiri yajja n'akola interview. Bwe bakola mu bonna neŋŋenda n'endaba mwami bamuyitanga Nsamba mu CBS omwo yali mu production. Nsamba ne mugamba naye ono yasinga. Kayibanda ono Seguya neŋŋenda neŋŋamba Peter neŋŋamba ono yasinga. No. Olwo baali bagenze Sematimba yali taliimu. Nendaba Abengo olwo afuuse PD. Neŋŋamba nti neŋŋamba mwami Kasozi bamuyita Robert Kasozi mwami we mulungi nnyo mu CBS akoze nnyo bingi naye ne mugamba ono omwana ono asinga ku bali naye agenda okitunula nga yasinga. Seguya n'ayingirira awo Kayibanda era program ya Made in Sereko kiriza oba gaana yali awatali mukka tewali muliro ne tubeera kikkirize oba okigaane. Eyasimba bali bagira batya? Asiya Simba twalina options biri. Twaliwo kikkirize oba kigaane. Nze nga ndeese awatali mukka tewali muliro. Ate awali omukka tewabula muliro. Program ya radio kyeyo. Ndowooza ya Simba. Okay, maybe, yeah. Naye bwe twakitunuulira era Peter n'aga no kikkiriza oba kigaana. Bwe mwagenda kikendeera kkiriza gaana. Kkiriza oba gaana. Kkiriza oba gaana. Kyagenda kikendeera naye kikkirize oba kigaane. Bwe yali programs nzize creating ebintu bingi. So that is tuina Honorable Katolu Bwama, tuina Uncle Abe Mchibi, tuina musajja wa Kabaka Medi Nsereko Sebuliba, ne tubaako ne Kayibanda. Awo bonna wa recommending and ne bajja ne batekinga up ne bakola bulungi ne batakuswaza. Era n'omuntu omulala gwennyinza okugambako owokutaano is Ndawusi. Omulangira Ndawusi. Salute. Ndawusi musanga wa yajja ku CBS. Si ye yajja. Muganda we mukulu we. Muganda we oba mukwano gwe. Naye yaŋŋamba nina muto wange gwe genda okusindikira. Najja Ndawusi bw'ajja. Ne mugamba munnange ebyokukola kiri bwe kiti. Bwe yajja n'akola mu rehearsal ng'owulira ayuzizza nnyo ayingidde nnyo mu Abe Mchibi. Naye ndaba nga kijja kumbeerera kizibu amaloboozi g'obulanga awo. Kye nakola ne ŋŋamba nti nedda. Awo Simba ejja etandise okulanga. Nze namuwa ebigambo by'alina okukozesa agende ku Simba anoonye omulimu.
era bw'atuuka eyo bw'amala okuyitamu yankubira n'aba mukama wange emboozi gye wampadde yakoze ndawusi enkoze bingi mu media industry. Omulala olinayo omulala mu media ani? Bobi Wine omusisinkana otya omujjawa? Thank you. Bobi Wine tusisinkana nagambyeko nti mu famire yabo giyingiramu oba yaginyingizaamu Eddie Yawe ne tukola byakoze n'agenda Netherlands ne twogeranga nnyo buli kiseera kati unrecommendingira nina muto wange yakoze akayimba akagoma ka Lulendera ne yaŋŋamba akagoma naye naye namugambye ajja akulabe ng'omuvubuka muto yali ayambadde ebisaati bino ebya basketball najja CBS era bwe yandaba n'asituka n'ambuuza ngenda okulaba nga bafaanagana ne ngamba okay ne nkwata akayimba ne ngamba nange nja kukola kye nsobodde ne nduteekayo nutandika okkuba. He became my friend. That is great. We became eventually bwakola mwawo n'afuna kasente n'agamba muzeeyi njagala kugula mmotoka n'emmotoka gye njagala okugula yiyo nga nange njikooye nina zaali bbiri nali nguzeemu bbiri emu ya spare emu ng'ekola eri ennamu ekola yeri enkadde nagamba kati olwatandika omanyi nti Bobi Wine okutandika okuvuga emmotoka yatandikira mu mmotoka yange ate bw'amala ogiyigiramu ate n'agigula ye mmotoka ye yasooka. Mmotoka kika ki? Bagiyita Toyota Sowara yalinga ng'efaananamu Levin oba ng'efaananamu ng'erinamu yingini ng'eya Supra eya Chipa Adams gye yavuganga nga zirina yingini y'emu naye eri efaanana bulala nenjimuguza era ebiseera ebyo sente zeyasasulako ennyingi kuba zaali nnyingi nagigula $1,11,000 n'ekitundu naye olw'okuba nali mwagala nze nagigula ku mwami bamuyitanga mukyala we Bwogi ow'Ennateete yagigulira mukyala we nze nenjigula ku mukyala we era nze nenjitunda $3,000,000 olw'okuba nali njagala ogidisposing off. Emmotoka eyo omuntu ataaliwo ebiseera ebyo yinza musigira kifaananyi kyayinza gisangawo ekifaananyi kyayo. Emmotoka eyo efaanana ya luggi lumu ena yingini nnene naye ate efaananamu nga Levin. By the way najagazisa n'omwami mukwano gwange Bulayimu BMK n'agigula ze zaalimu emmotoka bbiri. Eventually ndowooza waliwo n'endala gye nalabakozi baabwe. Emmotoka eyo ebiseera ebyo abayimbi bakolanga ennyimba ne bateekamu emmotoka ezo erina oluyimba erina oluyimba ndowooza mwe muli saagala kutabika naye ndowooza mwe muli oluyimba nalikamwoca notandika kola terulina vidiyo olwo? Lulina vidiyo mweri oluyimba lwoli mu kuyimba baluyita kabaseke. Kabaseke talina vidiyo? Kabaseke talina vidiyo? Talina vidiyo. Oba ogamba Wendi? Naye nno Wendi era sigenda ndowooza lwero yali ayambadde black emmotoka gyolaba mu luyimba gye yayigiramu era n'agigula. Ate ekirala twabikaminga so friendly naŋŋamba awo nkuleetera emboozi ya Eri Wamala. Lwaki this was over mu 2000 around there sijjukira walako. Bobi yajja naŋŋamba muzeeyo manyi nga bwe nguze emmotoka njagala kugula n'ettaka. Bobi ng'olaba omuvubuka omuto ali vibrant n'aba njagala okugula n'ettaka. Mistakes ennyingi ezikolebbwa abayimbi njagala mbeereko ow'enjawulo. Little did I know nti he was focused into other things. Yaŋŋamba muzeeyi njagala okugula ettaka era nalifunye
balindaze nanvuga nantwalayo nga wala bitya ebiseera ebyo nantwala ku Gayaza Road Magere naye Magere kati mweje muyita walala yalinga manju waliwaawo waba ayatundanga TV wayingirira ng'okuyingira Magere ofulumira manju wa nnyumba eyo era nantwala nandaga nga mukyalimu amayuni mwalimu ebikata bya lumonde bundizi nangamba wano wenguze nemugamba that is very good ng'olaba eri wansi nsiko nkimamu biki nengamba omwana nala alina omutima era namugamba nti nina omutima nangamba muzeeyi nina okuzimba ate nina okuzimba kalina omanye ekinzimbisa kalina oyagala nkikubuulire ensonga kijayalina nagigambyeko dda ddayo mu programu ojja kulaba kyenayogeddeko oli eyagamba nti nze kimbizimbisa kalina nakyogera extra digest mugoba nsonga kwe tuli IBRAH Mukasa gemanya gange tuli ne mwami Joseph Kagolo tuli wano ku Extreme Arts Records Mutundwe we tuli akadde kano tukola ne Roast Coffee Academy era nga bano batendeka abantu okubeera babalista abakabi bakutendeka okola burgers sandwich ne crepes basangibwa na jana nkumbi ku stera ujjo kubanga obasanga atenga bo aba Sun Cargo Shipping Company bakusabalize mali from China to Mombasa basangibwa ku Arua Park Kizimbe Fortune Plaza bekwate buli kimu kitambule bulungi so abantu abo abenjawulo botumenyedde mu music ku radio ba mu media obakutteko ne mutambuze ekintu olwaleero luno mulungi tulaba yagala kumanya ova mwaka ki ku CBS era ovaayo otya era what went wrong without going into details ekiseera kyatuuka nga mpeereza Obuganda nempeereza kabaka wange neŋŋamba kampumule kankoleko ebirala bwe navaawo mwaka kyogo mu 2012 2010 so wateekamu empapula no resigning oba wagenda bugenzi oba waliwo embeera yakusindikiriza waliwo embeera etaali nnungi nga by the way nali na preparing nga ngamba kyensavinzeeko ndowooza I better start moving out nina okutandika ekintu ekya siteekwa kufiira mu kukozesebwa naye ate si mu bubi ne natuuka ekiseera neŋŋamba nina okuva nga ntandise okuteeka mentally nga ntandise ne wabaawo ekyagwawo neŋŋamba no this is my precious time my best time to live neŋŋamba no kantandike ebyange era bwe navaayo neŋŋenda nenkolera ku naso okwo nentandika okukola nga ndi mu printing era nenkolayo sente ezannyambira ddala nakolayo okwo emitwalo gyalinga 10 egya $. ku NASA nina bye nasupplying e Sudan. Okay, awo tugenda kutuuka waawo ebiseera bisinga abantu bwe babeera into marketing mu company balina records ze balekawo ze basetinga wayingira CBS nga yannaku 4 kumpewo n'ogivaamu mu mwaka gwa 2010. That is great time gye wabeerayo bw'oba ojjukira sente oba revenue mu biseera bye wabeerayo ng'oli mu ofisi y'obwa kitunzi revenue yali eyambuse to what percentage? Tusoke percentages of commission or percentage in income generating to the organization. Okay. Tudde nnyo mu Luganda olwo kuba betunyumiza bantu baffe bategeere CBS emitwalo gye nasooka ogireetera ennyingi client yasooka okusasula yasasula emitwalo 7. Owa different language services. Okay. Mame tumusiime eyasookera ddala
nensetinga pace bwabaawo eyansinga okukola commission omungi yali agencies ezalinga Scanad yani naye nga individually I was always above. Kati natandika mitwalo nkaaga nenziramwawo nenfuna milioni 2.8 nengenda nga ninnya wenaviirayo nga nkole milioni 8. Kandi kigo wabaleetera eyasinga okuleeta sente nnyingi ezasinga kuza differa era zaali senemeka abantu bendeese bena introducinga into advertising abaali tebamanyi kulanga kwaliko abantu bali bamanyi okulanga naye nga tebafunanga opportunity nagenda ne meeting abamuyita Haji Mandela City Oil teliiwo. City Oil yaginyumiza nako nga mukwano gwe City Tires Haji nangamba nina muto wange abadde asomeeyo tugenda kutandika nanyumiza nanga ngenda kukola petrol station wali ku Bombo Road ng'olwo alina eri eya wansi ku Shoprite ku Shoprite nanga ngenda kukola eri naye tugenda kuteekawo ne coffee ogenda kulaba ebintu Kagola ebyenjawulo era to that Haji Mandela mukama wange musajja alina omutima oguli the golden heart sajja mulungi nnyo. He is a very good you can even fail to describe him olw'obulungi bwe. Omusajja oyo alina omutima omulungi ne bw'aba anyiize mu ddakiika 2 aba akyerabidde ng'akivaako ng'akuddamu munyumya birala wanjawulo by the way. So yaleta product ki on ku CBS yali alanga ki? Yali alanga twasooka kulanga spare parts we ne tugenda tulinnyisa tugenze tukula babiri by the way only that kukula nga nyamba nnyo okukula kwa business ye eventually I deterred n'entandika okukola ku byange bino naye nga abo bebamu nendeeta owasirika baby bamuyita Godfrey Kayizi sirika baby nendeeta sleeping baby ne baleeta sente nendeeta AVC n'ateeka mu sente nendeeta birungi Moviti nendeeta ogezaako kuba ekifaananyi radio eno loza wagikolera trillions emeka oba billions emeka? Come to think of it, sikirowoozangako sente ze nali nkoze naye bw'ogenda okibalaabala mbala per month nakolanga milioni 10,000 200 buli mwezi. Omwaka bw'ogubala zibeera 1.2 billion. Yeah. So wali kuki? Wali ku retainer, wali ku commission? Nalina retainer nembeera ne commission. Naye waliwo akantu ke twakola ne bagenda okulaba nga kisusse. Bagamba nti asobola okukola emiliyoni eziwera 10 eziwera 5 tukuwaayo miliyoni 1 ku buli 5 ku buli lwokola 5 ogenda waggulu tukuwa miliyoni eki nenkola miliyoni 2 nga bateeka okumpa miliyoni 4 zibanya balina kuwanya because buli 5 gakolemu nenkola miliyoni zaali actually 2.5 nga bateeka okumpa miliyoni 5. Yes. Ekyo tukisazeemu tukyuseemuko ne bazimpa zile ne bakyamendinga. Omukyala bamuyitanga na Olivia. Ebiseera bisinga bakitunzi ebimu ku bibajja mu company mubeeramu ebigambibwa nti mufiiriza company mutya nti osobola okkeera ku makya company negamba nti ffe nga ffe obudde buno ba space eno tugitunde miliyoni 5. It is upon you oba ofunye 10 oba 2 ffe twagala 5 nti era mugoyinga an extra mile no persuading omuntu najja okulanga naye nga space ya miliyoni 5 naye nga gw'omugyeko 7. Ekyo kyakutuukako emirundi emeka scenario eyo n'omugyako 7 ng'oziteekawo oli akuwadde cheque ya miliyoni 7 era okola bukozi bw'obeera intelligent oddayo wa mukamaawo gy'oyawulira gye nnina okwawulira kuba gye nkola sente nzireese wagambye weetaaga miliyoni meka 5 oli bw'ayongeramu 7 ompa meka you negotiate
Okay, on how many scenarios did you crash with your bosses ku ssente zino ez'obulango? I did not. Kyena disturbinganga nnyo abantu mu marketing, what I remember was nga ndeeta deals n'oŋŋamba nkuwa kyakulabirako nti ntunda omuzindaalo guno ngutunda $20,000 nze nga nkola tuyite kupalapalanya nenja negamba oli aleese obuzindaalo 5 ayagala abusaleko atunde bungiko ng'okola packages eziri awe ziri unique which is marketing. Yeah. Nga bagamba naye Kagolo twagamba ko kazindaalo kamukamu ne mugamba ndi anze buno bwenfunye 5 bwenjagala tutunde tubutemeteme tulabe we tubutunde buveewo empewo bwe baba batunda empewo it's that precious time bwe mala okugwa wedda kikaneko na tedda. So you either buy what I have or you waste it and let it go. So nze natuuka ku CBS nga ntunze buli kimu kiweddewo n'entunda n'ebirango bino gundi afudde bamuzika sawa 8 nkutidde ekyo kye bayita ki eyo bliss point overselling oba kavuyo yatuuka ne awo yali ekkirira no ate mwami Kagolo omuntu akedde ku makyala bw'oba okwata wuzo okiraba wali oddugazaako ennyindo byonna ebiddugaza ennyindo bivaawa mu muntu lwaki bw'okwata wuzu onaaba mu nnyindo ne mukamu ne matu. So when you're selling, sell olina okuba unique. What makes IBRAH ne program ye yenjawulo? Otuula n'owuliriza n'obuuza ekintu nga ki, you know, it's buli omu asobola. That's why people say IBRAH yakuba hit. Yakuba hit lwakuba byabuuza byanjawulo. Mashallah. That's the difference. Buli omu akoze program. Buli TV ekoze program. Buli radio ekoze program. What makes IBRAH wanjawulo? Olw'okuba watuula n'okirowolereza. It's the same thing in marketing. Bwe bagamba nti tunda empewo, oleeta akalango ka 30 seconds. Nze bwe nkuleeterako nga kayisizaamu seconds 4. Is that a crime? Toyagala kalango. System y'okutraffickinga ebirango mu radio software nga Jazla tuina program kati relate esinga okutunda ku radios Jazla, but of course si eyenkomeredde tosinzira mu comment n'otugamba nkuwa kyakulabirako. Omanyi bana Uganda bali so funny owe ekyokulabirako n'akyetuggako n'afiira okwo n'omusanga ng'akalamba ddaali kuli ng'atomwadde kyakulabirako. Tuina program gye bayita Jazla, tekkiriza either kinene nnyo ky'osobola ogikolako kutoolamu kye bataddemu bati toyongeramu. Mwenga ab'obulango ebiseera ebyo nga radio because CBS weyagira waliwo radio mu Uganda yali eri ku ntiko sebo bulango twabukubanga mu cartridge ng'obutegeka bwe buti. So njala tutunuulire mwabbanga muti obulango wazze kumbuuza bwe twabbanga si mububi kyegezako kutegeeza nti of course mu business zonna nti ne bwabanga omuntu nzija gy'oli nti omuntu ne waba asamba mupiira byobyo byowulira nti Maradona yatebako golo y'omukono okitegeera naye wali ng'akyali ku piiki esamba omupiira nga Argentina ekuba abantu okubaasa nga Maradona wakabi teyakonfessingako nti ntebesezza mukono, but along the way yavaayo n'akola kina wa confession n'abantu abalala nti badifiri asala omupiira n'atuuka ng'ali mu ku retirement n'agamba mu butuufu nayongeramu eddakiika 2 ezaaleeta obuzibu wakati wa South Africa ne Morocco ng'ebyo byayita. So mwabbanga muti obulango bannange abalabi basho eno IBRAH ekimufuula ow'enjawulo IBRAH ekimufuula ow'enjawulo kusimaasima alisimula n'awali omutwe gw'omusota n'alaba kalimi n'aganja Kagolo awo sisimye awo ntakuddewo butakuzibwe nti kale takulawo kati anti oyagala. Yes, like because it is that's like media ekola bweta
at every buli akola ekirungi asiimibwa ne client okuvaayo okuwa obulango obubiri obusatu obuna oba obw'omwezi oba omwaka asiimibwa packages when you're selling media you sell in packages you sell time no selling a package n'ogamba nina obulango butaano bwenjagala okuba mu week ekitegeeza okuba akalango katya buli lunaku but mu interviews ez'enjawulo thank you n'omugamba n'akubuuza kino kirabikirwa nnyo mu batunda ebinyeebwa n'omugamba mpaayo jjalibu oba ennyongeza gye tuyita ennyongeza bwe bubulango buyitamu n'ogamba bookings obulango butaano ewiiki nja kuwaamu bubiri bubiri ekitegeeza ewiiki ejja kubanga ekola ki ofuna buli kitegeeza buli nnaku ojja kufuna akalango katya so obwo obwayitangamu bwe twandiyisenga obubbe yali ntesekanya wakati wa kitunzi ne client naye ng'omuwa kati ye bw'agamba Kagolo ebintu binkoledde nkuwa kyakulabirako ekya Haji n'omugamba Haji Mandela n'omugamba Haji nkuwaddeyo bulango butaano obeeranga gwamuwadde Kagolo kitunzi we mwakosanga mechanism wuliriza mbadde nkyajja Haji n'agamba weebale nnyo nange nkuwaddeyooko lita z'amafuta 5 ziteeke mu motoka obeeranga kati client alabanga gwamuwadde not radio naye ng'okimanyi nze bwe ntunda package eno mulimuko obulango obuyitamu nze obwo bwe nkuwanga nze Kagolo gwe naawe n'okwata n'ogamba nange nsanyuse kankuweeyo okay tutunulire mechanism ki gye mwakozesanga okukola okutrafficking obulango buno gamba system ki gye mwakozesanga nze nkugambye bonuses when you're selling media there are bonuses nze bonuses nsobola osalawo zikuwa oba obutazikuwa ne bwe sizikuwa sizifunamu ate bwe nzikuwa relationship yange naawe ekula extra digest mugoba nsonga kwe tuli Ibrahim gemanya gange tuli ne mwami Joseph Kagolo tuli wano ku gye bayise Extreme Arts Records emutunde wetusinzidde onaku olwaleero Posh Properties Limited ebukotaawo bakuguza ennyumba enzimbire ddala ate nga gwe ali eyo nga nawe oyagala bakuzimbire ennyumba ey'ekirooto kyo bajja kukubira pulaani bakuzimbire ennyumba woona abo bagambye ekisinga obukulu kukkaanya Posh Properties Limited beekwata buli kimu kitambule bulungi ate nga yo Almeridian Ventures Limited ekutwala kuba kyeyo ekata basangibwawo Bukoto basangibwawo Ntinda Kafene Stage beekwata buli kimu kitambule bulungi ova mu myaka 18 okudda waggulu bakutwala n'okuba ekyeyo era nga bakakasibwa Ministry y'ekikula ky'abantu oba Ministry ya Gender, Labour and Social Development beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo oyabulira Bulange ova ku CBS wadda ku radio ki bwe nva ku Bulange nali saagala kuddamu kukola mu radio na setting up office yange nentandika nalinamu ssente nentandika okuwola ssente ku Nasa Road okwo nemprintinga neera nga bwe nagambye business za Uganda ziri unpredictable ssente baziya ne ziggwawo checks nzirina ziwezanga miliyoni 45 abantu tebasasula wabajjangako musingo ki mu printing kisinzira oluusi n'omujjako LPO oluusi n'omujjako n'agamba n'akola endagaano ekyuma kyange kino nkiguzizza waliwo mu busiru waliwo neyampaako bagiyita ATM card nampa ne password nenga tekuli ssente yeyo businesses are so funny naye eventually nebiruzinga naye ate era nenfunamu nina omulimu gwe nafuna e Sudan eyo nenfunamu ko obusente bwe mmala obufuna nensooka nembutuulira nvaawo neŋŋenda
mulindwa nankubirako mulindwa muwonge master namba Kagolo goli musajja kirungi nnyo oli kitunzi mulungi nnyo soko ojje tulabe nampita yali akola ku Star nakwita ku UBC Star FM UBC ku Star nayogera ne mukama we ne mba meeting by that time yali Paul Kihika MD nanjagala bambi nampa omulimu sakola nze sakola recommendation nti nsaba mulimu era bampa buwino nsaini nga nentandika okukola Star FM wajukolera seneme karafle wabojukira wajiretera ba clients ki ba clients sita bajukira bulungi naye nakola yoko emiliyoni 4 omusanvu sakola nnyo miliyoni 2.5 10 lwaki yalinzibwa okutunda naye nemmala nemmanya niche niche eyo senene zigenda nga zikulakula mpolampola naye eventually nga nenkita things didn't work out ku Star FM lwaki on your side on my side ekintu kye nalaba mu government institutions zino mubeera mu fitina IBRAH nyinza okuba nga nesesa naawe naye nga sikuwagala oba nga sikuwagaliza obutayagaliza bungi nnyo mu institutions zino ebyo bye nalaba eventually bivumaganya ne gavumenti n'ogamba nkuwa kyakulabirako mu byobufuzi n'ogamba Museveni aleese Banyankole bokka be bakola lwaki gw'osuubira nti waliwo Munyankole gwe bawa ekisumuluzo agenda mu banka naye yeggulira najjayo sente naye akena n'akola but bringing it back to this Museveni omusuubira asuulemu. I'm not a politician. Don't quote me wrong. Osuubira Museveni akwate muhoozi amugambe genda gofuuke manager w'ente olunde ente nga yali mu State House. Osuubira Bobi Wine bw'aba afuuse omukulembeze Kagolo gw'amanyi amufuule amuleke avube tekisoboka. Osooka n'otunuulira abantu bo abo abantu bo booleese ate be bayonoona system kati system eyo n'osuubira nti fitina eri mu government institutions zino mu institutions si government mu institutions zonna oli n'akulaga nti akwagala naye nga mu mutima munda lwaki IBRAH ayambala akasaati kano obwenjawulo buno. Ndagala tutunuulire mu kugenda kwe Sudan waliko mu ddiru y'okutunda ennyonyi. What went wrong? Era ddiru eyo yatambula ete y'okutunda ennyonyi era ogituukamu otya era ki ekitatambula bulungi mu kutunda ennyonyi z'e Sudan? Si nnyonyi za Sudan, ennyonyi eno yali Congo naye ani yabigamba naye nguntambulirako IBRAH naye anyway ennyonyi eno yali Congo yali ekola Congo neri Netherlands yali Kago nga tunoonya omuguzi naye tugenda ogibalamu buli lwebanga esituka omanye ennyonyi eyo mu kusituka n'okugwa erya $5,000 egya $. Okwambuka n'okukkirira okujja n'egwa entebe neva mu kugwawo esasula of course bw'emala okusasula n'egula amafuta ga $8 8 10 kusinziira mu buzito bwayo mwe bagikola gyekoma okubeera ne engines ennene ennene okay n'obunene naye bw'esukkamu 1 2 3 4 gyekoma okunywa kuba buli engine enywa amafuta gaayo kati tugenda okibala nga ndile man ne tugattagatta ani anaagigula nennema ennyonyi yannema okutunda ntunda buli kimu naye ennyonyi yannema ennyonyi yannema okutunda naye e Sudan kye nakolayo bwe baali bagenda okwenunula mu independence yali 2001 2002 yeah, I remember. Tulina emmotoka ze twakiliyalinga ku kisaawe zajja ne tuzitwala e Sudan
enfunamu ssente naye ate nembayiya ne bagamba tusobola okukola number plates olwo tewalina kye balina era ne tuzikola nezo ne tuzirya. But I mean you just have to be smart in whatever you're doing. Today ko wali ku CBS. Yeah. Kiki wenyumiriza okubanga wakolera Mengo? Ekisooka nakolera ku kabaka wange. Wow, that's good. Sirina value gyenkiwa, but I got to know him, I got to know abalangira n'abambejja. Junju is my personal friend. Yeah, that's great. Era n'abalangira abalala mwe bali. Kye nnenyumirizaamu ekisooka kolera kabaka wange. Ekyokubiri ebyobugagga bye nafunamu. By the way, eyanfunira wano yali goyita Uncle Kato, nze muyita Kato. Paul Katolu bwama omubaka. Paul Katolu bwama. Naye erinnya lya Paul talikozesa, yakozesanga gano ga Kiganda ga kusamira. Saagala genda ye simanyi nnyo. Naye bwe bajja ne bamugamba ku ttaka lino. Era Katolu bwama n'aŋŋamba Kagolo jangu wano. Waliwo ettaka lye batunda mutundwe sigo wangambe oyagala ettaka. Ate genda oteeka oddigula. Era bwe nalituukako ne ndisasula. Nengula wano wali wanene naye nentundako okona bibaamu mu nsi. Naye nga yeyanfudde. So kusoomoozebwa ki kwe wasanga ng'oli e Mengo ku CBS? Nga bwe nagambe mu institution zimu no mbeeramu. Naye temwali okutwala wamu omulimu gwange ogw'emmengo ngwenyumirizaamu sirina nnyo kye nafuna. What was your best moment ng'okola Mengo? Ebintu that day you cannot forget in your life ng'okola Mengo. Ebintu ebimu ebifuula omulimu gwange unique are the concepts ze naleeta ezitunda media ezikyaliwo ezenyumirizibwamu kyenyinza okulaba nga ekyamaanyi ennyo. Ebintu ebirala n'okubeera emmengo ebimu bye nnenyumirizaamu nga nkeera ku makya ne ŋŋamba nenne neetaaga okuvaako wano ngende kumpummulemu. Nenkeera bukeezi ne mbula emyezi egi nga ngenze ne nninnya ennyonyi ne ntambula ne ŋŋenda. Era ne okomawo omulimu n'ogusanga. Bye bimu bye nnenyumirizaamu. Waali nnyo kunyweza nnyo kuvuma. Bakama bange baali mikwano gyange. Robert Kasozi, he's a friendly person. Ba Florence Luwedde, Samson Bill. But I have inspired so many people, by the way. Njagala tutunuulire from radio, from Cheyo radio, from radio to another radio, from radio to another radio, Kunasa Road into Money Lending and Printing. From there, finally tukusanze wano. Yeah. Oli kuki wano? Nkuzaayo kemabega. Ekintu kino kyali my intentions purely was kola bulango. Naye omwana bw'ajja producer awo okunkwata amaloboozi n'agamba ebyo ebintu bye bimu bisobola okukola ki n'ennyimba. Ngamba why not? Ne ntuula wansi omuzindaalo ogwo and a microphone. Eyo microphone. Liam voice kwe yatandikira okuyimba. Wow, that is very good. No kuno omuzindaalo ogwo Liam voice kwe yatandikira okuyimba. Abaana bazze bayimba n'enkolayo omulala bamuyita Delisha Tiktwazita abaana bangi abafunyemu waawo ali awo nga owulira erinnya waawo naye kati wano bwe nagula ebyuma bino ntandika music akolebwa nkola obulango bwange nengamba why not nenkola ne editing suit ya video, music videos. Yeah, editing suit
obulango nabo bukola music nenkola warehouse weri nengenda nga nkola ebintu ebyenjawulo byempulira nga bimpumuza nkoze business nyingi nagende China nentandika okusuubula nateeka e China milioni zaali 215 sirina kye nafunayo. Lwaki wali osuubula ki? Nasuubulanga nsawo z'abakazi nga nina amaduuka mu kibuga galinga 3 nga nange njagala nga gawaleko. Nina mukwano gwange oyo ne Sweet Kid yamwogerako Drake Lubega. He inspired me. Tata wa Ham by the way ne Ham Mwami Segawa Haji Segawa tumanyiganye bulungi era mu business waliwo bwe yali akola essomero eryo Hana yantwala nandagana nambuza Hamu ne famire yo bonna abasigadde tumanyiganye era nze omu kubo aba inspiringa omu okufunayo omukyala ku mikwano gyange. Ahmed Bogere Masembe okitegedde otya? Ne mu recommend nga search simanyi wasema ndio muwuliza maze emyaka giwere 5-6 Ahmed Bogere Masembe simanyi wali simanyi kyaliko naye yagala nnyo era nkole naye neŋŋamba kusuubite wakolayo radio y'abazzukulu ba Buganda saakolayo naye tata wa Hamu oyo nantwala era ne bahamu we batandikira. Hamu started a very humble man in a very humble way. Mama we yanyumiza by the way. Hamu yatandika bwata mama we emboozi eno gye nkuwa ya mama we Hajat Hajat oyo mukwano gwange ate era omuntu yantwalayo yali Tamale mirundi naye yanyumiza bwata nti olaba abaana abo Hamu ngali mu senior 6 senior 5 senior 6 yamutolere sente ze yali muwaka mitwalaga natandika okusubula obugoye era abantu batunulira Hamu abba Hamu asimanya sikubba sorry Hamu akozesebwago nedda Hamu sente yakola nkole ate Hamu yasoma nawaayo obudde bwe namugamba va mu business sokomaliza okusoma nga bwasubula bwe baleeta ebintu bya tata we yangamba yamalako ennaku 30 Haji nga teyeebaseeko mu nnyumba ye genda Haji leeta bino abaana bituusiza tikka gendo ennaku 30 abaana be n'abayigiriza okukola ekintu kye yabawa eky'obugagga omusajja oyo alina n'omutima yabayigiriza okukola Yasini tumideko nnyo era obugagga bwa Hamisi buvudde muntu yo za taata we. Wow, great. Okay. Tugenda kubanga tukuleka. But before we go, Mumbera, you didn't talk about family? Yeah, nina family, nina abana. Nino mchala. Mchala ali Bungereza. Abana nina. That is na abana bafunya abana. Nina abazukulu kati. Nina abazukulu. Very good. N'abamu bafumbirwa ba celebrities. Sagala genda mu life yabo. Gye batandike bali mu byabo. Okay. Okay. Akatalekeka. Kyekisinga mu buweereza abo okuva yonna gye wava paka tukusangidde olwaleero. Kyekisinga okwogerwako era ekyakwogerwako nga kya bulimba ne kisaasaana nnyo. In life, tuba ne concoction, omuntu n'akuteekako emboozi nga si ntuufu. Is there any? Kuŋŋamba nti nagula Kampala nga sinaba mugula. Tinze nsinga abagagga nga sinaba kubeera mugagga. Ani yagamba ekyo? Abantu mbu. Naye quite honestly, sirabayo. Teri. I've always lived. Before I ask mine, Teri. Teri yali avudde eri nampayiriza kyenjagala kuteeka ku mpewo. Okay, waliwo ebintu ebyayogerwa between the period of CBS
during the period of Nasser Road, a lot was said about nti somewhere somehow esente empitirivu ze walina ze wakola nti wenyigirako ko mu business eyokukukusa ebiragalalagala from another country to another country. Sakikola nenga wakiwulirako nakiwulirako naye sakituukiriza as such sakikola to be honest sikwatangako ku powder wanjaga bwente simukwatangako simanyi nabwa oba alinga ngano oba alinga sukali simanyi era nga mu byayogerwa mulimu settlement egamba nti mwabamu kwabo ba agent abakozesebwanga okumira enjaga eno ne mulinnye ennyonyi ne mutuuka somewhere ne babawa liquids oba substances ne bafulumamu. Mu Luganda ekigambo ky'omanyi nti omuntu ameze ekintu ne bamuteeka somewhere ne bamugamba nti kati katukulebwe kikuveemu. Simirangako neninya nnyonyi sikikolangako njogera ntya Katonda sirinyangako nnyonyi nga nize nti oba nkozesezza bwe bibaamu mu life mu process eno bw'oba okola mubeeramu omuntu n'atekinga opportunity n'ayagala okukozesa it failed. That's what I can say. It didn't work. But someone had engaged you over it. Had engaged me. Nay, thank God. It did not go through. Senga kyatuukirira. Ndowooza nandibadde nkyali mu makomera g'abazungu. Thank God it failed. Okivaamu otya? What is that you attribute to? No, first of all, nkikola naye the risks involved. The risks involved were too wide and big. Bwogera n'okitunuulira bw'ogiteeka mu lubuto chances nnyingi kusinzira ku temperature ekwabikiramu bwemala eyabika you're gone. That is one. Two, okukwatako tuba tukwerabira eno ffe bewaleka ekyaddondo bw'okukwatako oba oweddemu. Ani yali akuyingiza mu bintu bino? Bantu babeeramu bantu babeeramu naye nakyanguyira ngenda okubalabalamu risks vis-a-vis kyofunamu risks nga zi scale eri up high nengamba no, let me not do it. Nenkivaamu naye ate nga ssente nakolanga nga nkola ezange eziri alaali naye bwe bamala omanye ebintu bino. This is how this thing works. Bamala okulaba IBRAH akola nnyo ku TV amanyikiddwa atambula akola kino tava ku nnyonyi nama naye IBRAH bwenkuwa ebintu byange bino osobola obintwalirako gwe bintu ki nga bonoogamba ntwalira sukaali wange oba ebinyeebwa n'amatooke awo wava tagali aminyeebwa n'amatooke awo abasajja wakwata ettooke n'ajjako ekikuta n'ateekako ekikuta kyakyo n'ateekamu byatestedde baba bayise mu process nnyingi ekintu ne kifaanana nga kiri Keith Kanaabe obuyaayo obwo buba bugenze wala kati nagenda obutunuulira nga risks nnyingi. I know. Era ssente era mbadde nkugamba nti bwe balaba ng'ogenda nnyo atandika na oli yali antuusizza ku point ekkiriza kubanga obeeraawo n'akugamba Kagolo ludda nti ndi wano okay tunywemu kacaayi abantu bano ababiri bazibu nnyo bagge n'ab'enjaga bakutwala mu bintu bino nga totegedde era abaana mwegendereze nnyo otambula obeera ku nnyonyi beera careful okujjako ng'omanyi
okujjako nga nkolaganye naawe tuli mwalaali business ne bw'oba osazeewo okuriskinga byonna ebiddako ku lulwo nga IBRAH bwe yagambye nti bw'ogenda ne bagamba ogenda Canada simanye ogenda America ebyo si byange ebyange biri ki kata so bw'ogenda n'okola ng'omanyi bagambye ogenda kata n'omalira China ebyo bibyo byebyo mwami Kagolo okujjako ng'olina kyogamba bannayuganda bano okusinziira ku producer obudde bannayuganda wendi tukola studios bagita Extreme Arts records eri mutundwe tukola music tetugezesa ate kiri mu music industry bw'oba osobola okwogera IBRAH omanyi okuyimba omanyi okwogera olowooza abayimba baba bakola ki gwe bakwogerera buli lwota emimwa bw'obanga olaba nina ne Kasirwe yali atandise okuyimba wano kyatuukawo naye talina ssente naye ngaakola awulira biiti mulina bwatyo naye ayimba amumuunya naye gwali olabye Kasirwe ayimba tumiddeko Daniel Omugoya nange ntumiddeko mama wange omulungi ne taata wange abaana n'omukyala. Oh my goodness. Excuse me. Okay, tetugenda kubana tusukawo njala kobaza Idris Lukwago, Kate Kanabe, Tone Senabulya, Daniel Mugoya. Nawe njagala kwebaza okukiriza ne tunyumyamu on camera. Thank you so much. I've always lived a very simplified life. Yeah. So njala kwebaza, thank you so much. Nange nkwebaza. Nekirala njagala kwebaza ettaffaali lyotadde ku Uganda ne bannayuganda okutwaliza awamu abo abakulinako access. Ebintu ebyo biri bikulu nnyo. To those who have access to you ng'olina ky'obongeddeko, thank you so much. Omusubbaawa oba ettadooba tezikiranga ekolezezza endala. So webale nnyo webalire ddala. Nsaba abantu era mujje abaagala okuyimba okola videos tulina warehouse editing suite abaagala obakolera obulango obuli unique. Very good. IBRAH Mukasage manya tetugenda kubanga tusuka onakola lero njala kwebaza abavugirizi Roast Coffee Academy, Sankago Shipping Company, Posh Properties ne Almeridian Ventures Limited. Mwebale nnyo ddala. Then abalabi baffe mu Uganda n'emitala w'amayanja mwebale nnyo mwebalire ddala. Omukama Katonda abakuume. IBRAH. Yeah. Nange njagala okubuuza kano. Mukusooka bwe nawulira ekigambo barista. Kibulikika kitya? Obeeranga muteguzi wa bomu si bwe buli. Actually buli omu abantu abasinga that is their experience of the word barista. Nayenga ballistic missile. Onywa kawa ali ballistic. Bani abamukola? Roast Coffee Academy. Banange mwebale. Thank you so much. Mbagaliza birungi birero Mukama Katonda abakuume. See you next time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.